Esawa bweri betuse ng'owulira okoye okundaba onyambanga mukwano n'oŋŋamba nennoonya ekyokola bwe bulikya ng'owulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyambanga mukwano n'oŋŋamba nennoonya ekyokola z'oluusi nkoowa neŋŋamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwe sikwasa ekiŋŋumya ne sigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gy'osula naye mukwano nkwagala nnyo nkwagala nnyo 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 nkwagala nkwagala nnyo mukwano nkwagala nnyo nkwagala nnyo 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 nkwagala yeah. Oyise emiryango boyise manju nakachungwa kakano maze okukamula fumbye muwoga matoke ga menvu tulireko obutungulu maze okubusala obuliri buleke maze obwala engoye zoleeta nzisonseke wano muwogo muli mwaka wanaye gwe nfunye mukyala musiseya mumpoza abanja bwobokoye totawana n'ababigere kasita tuli babiri ngege mamba nakusiriwala twatamukago bwe twaluma kamwanyi wansensera twatamukago bwe twaluma kamwanyi nakusiriwala twatamukago bwe twaluma kamwanyi. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange with me here twegatiddwako Mbabazi NSHUTI. Yes. Tubadde tunyumyamu naye off camera ne mugamba erinnya eryo mu Buganda ekisitu. Tuli ku mugoba nsonga, it's a beautiful day, mbeera nzikaka nnyo era nga gwe tuli naye muyimbi NSHUTI Mbabazi ate nga akuba n'ebivuga. Beautiful jam, Mukago from her and Nkwagala from radio and Wizo. Nkwanirizaako ku show, nsaba obuze ku balungi abatulaba. Kale Ibra, neyanza okunyaniriza abatulaba mbabuzaako manya n'eddoboozi NSHUTI Mbabazi. Oba Mbabazi NSHUTI oba kisitu. Oba kisitu. Yeah. Ode ntuufu ey'amanya like which comes first, which comes next? You can start with any. Yeah. Mbabazi NSHUTI. Yeah. Kugombe liriwo ery'eddiini liriwo ery'ekika. Ate kuuli lya ddiini. Nkolayo y'abana abasajja ba Pan-Africanist. The likes of Kwame Nkrumah. Tekuli abantu abo bonna waliwo abaami nga tebalina mannya ga ddiini bagayina naye nga tebagakulembeza nnyo. Nange ndiyina naye. Like kati nga Kwame Nkrumah, Kofi Annan, Dr. Ruhakana Rugunda. Abantu bangi nnyo by the way mbagoberedde tebalina mannya bagayina naye tebagakulembeza nnyo. Sigaffe. Lwaki wakikola bw'otyo? Nkyagala. NSHUTI Mbabazi. Yes. Mbabazi NSHUTI kitegeeza mukwano. Mukwano kikaaki? Mukwano gw'abantu. Omukwano relationship, mukwano friend, mukwano sex bed. Friend, nedda sex bed ni mukwano nedda. Okay. Si yoyo. Then mukwano friend. Omuntu w'abantu actually. Ate Mbabazi litegeeza jjajja w'abaana bange ye Mbabazi but simubuuza nga litegeeza ki? Mbabazi kitegeeza kisa. Kisa. Wow. Tuline Mbabazi NSHUTI mukyala muyimbi ate akuba ebivuga. Eno gita gye bayita batya? Acoustic. Waliwo etali acoustic? Yebeera eti eyo? Waliwo bass guitar. Yo tosobola gikubirawo plain nga tekuli masannyalaze. Zino ze tulaba ez'abazaire.
ezo ez'abakongo si z'abakongo. Nina mukwano gwange omuzaire bamuyita Keith oba omumanyi simanyi. Muzaire akuba nnyo gita abeera nnyo mu rehearsal ez'abayimbi. So muzaire naye akuba nnyo gita. Tomumanyi. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tulina Embabazi Nshuti. Erinnya lyo ogambye ery'eddiini gwani? Sarah. Sarah cuts across. Sarah abakatuliki balituuma, abalokole balituuma, abadiventi balituuma n'abasiraamu actually. Yes. Oli Sarah omuki? Omuseventh day. Oli mu adiventi. Abadiventi bebasaba olw'omukaaga. Yeah. That is very good. Okay. Abadiventi I'm told nabo tebalya mbizzi. Tebali wadde n'akatono wadde n'okugisemberera. I know. Era temulya nswa. What else don't you eat ngaba advent? Tetulya nswa, tetulya mamba. Yeah. Tetulya mbaata. Abadivent temulya mbaata. Okay, kye ekirala kye mutalya? Tetulya kamyu. N'akamyu temukalya? Tetulya emirala nno sibyerabidde naye nga bye bimu ku byo bye tutalya. Ate ŋŋaali tebagirya. Ŋŋaali wonna teryagirya. So n'abadiventi obutagirya tebagirya. Gwe tuli naye mukyala mu Seventh Day mu Adventist. Aba advent abantu babategeera nnyo when it comes to music. Bayina abantu like abantu n'abasomera mu masomero g'aba advent when it comes to music babeera extremely very good. Gwe musically is it from the church oba it is from the family? Oba gwe weetandikawo gwe you've made yourself? I started from church naye era ndowooza ne talent ebeeramu. Mama wange yayimbanga edda. My family erina background eyo ya music. Yeah. Okay. So awo wakipiikingira n'otandikira awo? Natandika nga ndi muto. Okay. Kuva dda nga nyimba mu church choir, mu children's choir. Olwo nga muliwa? Nga tuli awo Makerere wano mu Kampala. Okay. So bwe muyimba mu choir okujjako a leadinga but the rest it is hard to differentiate nti ono tamanyi oba ono amanyi. Wali okirealize ekyo? Yes, true. Kiva ku ki? Oba kati nkugambe kiva ku ki ndowooza kirabo. Because bonna bwe babeera wano nga bayimiridde bwe bati. Over 10, 15, 20, yeah. No matter the omuwendo. Okujjako n'akulembedde ono naye abasigadde bonna batambulira omwo. Era tosobola gamba nti ono amanyi oba ono tamanyi. Wali wakulemberanga oba wali mu bali abangi betwogerako? Nze nakulemberanga. Nakulemberanga kuba ebiseera ebisinga gwe nze nakulemberanga. Kati ojja otya okutandika okuba nti gwe akulembera choir, church choir? Babayita batya church choir? Of course ne babayita batya? Choir leader? Church choir. Choir leader kati ate kirala. Kati choir leader ate oyo aba akulira choir oyinza n'obeera choir leader nga toli muyimbi. Okay. Kati gwe abeera mu maaso wano akulembeddemu banno gwe baba bakuyita batya? Yoyo gwe bayita solista oba soprano? Naye ate solista kati ate kyanjawulo. Solista yono abeera agira bwa yoyo. Okay. Kati nze nyimba ddoboozi lisooka. That is soprano. Yes. Yeah. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli n'Embabazi. Ova otya mu church okutandika okuyimba kuno okukwonga omuntu nti as a solo artist? Buzo ova otya mu choir kuba church yo sigivanga. No, actually mu choir, sorry, si mu church. Nava mu choir, I think it was
2017 nentandika okukola kava zange kubanga kwaya yeetaaga obudde nga wuli you have to be there naddala bwobanga gwe oyimba soprano wagoba olidinga banno eryo eddoboozi lye lisooka so lirina okubaawo kati nze siri muntu ayagala nnyo okola ebintu nga banneegayirira njagala okukola ekintu nga nkyagala kati bwe mba sikisobola awo at least nyimirira ebbali ne ŋŋamba kino siriiwo. Bw'oba tosobola kintu oyogera n'ogamba nti sisobola? Okay. Yes, njogera. So kati nalabanga saagala bankubire baŋŋamba ate tugenda kuyimba wano ate toliiwo. Kati nendabanga Katonda amba simuweeseza kitiibwa ne ŋŋamba kansooke ne mbagamba for now nyimiriddemu kozi ngenda kola music wange nga nze omuntu. Eno kwaya gye twogerako bagiyita bati era esangibwa wa? Bagiyita Kampala SDA Church Choir. Kampala SDA Church Choir, yes. Basinziira wa? Makerera Awera. Okay. So kyakutwalira bbanga ki okulowooza nti kati koleke kwaya otandike ebibyo because tojja kusobola kubalansinga that decision kyakutwalira bbanga ki to speak out? For some time kyatwalako akabanga kanene kubanga abantu abayimbiddeko mu kwaya bakimanyi it is hard to take that decision yogamba nti kati kwaya kanjireke kuba obaolaba oluusi oba olaba nga tebalinawo omuntu mulala agenda kuddawo naye n'ogamba nedda naye of course nga mu church bwe wabeeramu era abayimbi abalala n'ogamba bwe naavaawo najja kitwala so kitwalamu time naye n'ogamba kansalewo nkole ebyange. Kwaya zino omuntu ng'ali mu kwaya asanga buzibu ki kitambula kitya what are those things oga nti bino bimenya mu kwaya however much mubeera bangi nga mukola ebintu collectively? Kati ebimenya mu kwaya tebibeera nno bingi nnyo kwambala uniforms ezo zezimenyamu naye tewalakizimenya kuba gwoba ozeegulira mwegulira uniforms buli omwe ebiseera ebisinga kwaya zeegulira naye kati lwakuba nti bw'osanga ezikuzeemu of course ziba ziyingizaako akasente akatonotono okuva mu music. So bino bwe baga nti mwegulire uniform mumanya bumanya nti kala bweti design bweti so gwe n'ogenda ew'omutunzi wo n'akupimako n'atunga oba omutunzi omu nga yalina obbatungira. Buli uniform ekostinga nga sente mmeka emu? Kisinziira bw'osanga ba designer uniform etandikira $15,000 10 it depends ku material y'olukwe. Bw'oba ova mu church uniform eno ogitwala oba ogirekayo? Bw'oba oyagala ozirekayo. Maye ng'ova mu kwaya sorry mujja kunsonyiwa like kinsumbwamu bw'oba oyagala ozirekayo bw'oba oyagala ozitwala kuba ziba zizo gwe bawazeegulira. Ezizo ziri wakati? Azigaba. Wazigaba? Okay. Bw'omakinga decision specifically ffe twayambalanga uniform nga zisigala ku church ezaffe ze twayambalanga cause zaali gowns zino ez'okuteekako obuteesi mostly naye endala ezitaali ezo bwe zityo nazigaba. Okay. Tuli ku mugobansonga tulina embabazi nshuti bw'osalawo n'ogamba nti oveeyo mu kwaya otandike solo career wali olengedde ki this side ekyakuwaliriza those factors zoyinza osharinga n'omuga nti natunula bwe nti nenga nti bwe nnyingira ekintu kino nfunira wano era kiggwa bwe kiti. Kati basically oluusi tekibeera kufuna naye ebeera passion. Ogamba nti kati ndi mu kwaya oba oliawo kyenjagala okutuusa tekijja kutuuka nga bwe nkyagala let me go solo nogamba kaŋŋende nkole ekyange nzekka ndabe message yange gyenjagala because bw'obeera wekka kyangu okukola message gwe gy'owulira gy'oyagala but in the choir ojaleeta message bayinza obutagula idea yo. Yes, tebajja gigula so kati gwe osalawo noga kaŋŋende nga buli kyenjagala okutuusa nsobola okukituusa. Yes.
Okay. Bw'otandika career eri obadde oyimba nnyimba za ddiini, nnyimba za kulyowa myoyo. Bwe wasalawo okutandika solo career, watandika na nnyimba ki? Natandika n'alemerako. Ne before alemerako natandika kola covers. Covers kati nga bwe tutandise nga nkuba radio. Natandika kola covers, natandikira ku covers. Covers ngani nani zali z'abayimbi ki? Nambi, Jamie Culture. Lugenda lutya soko lunkubiremu kawo tulabe kati ninyo Nambi. Jamie Culture yono bweza music mada. Yo. Ali kuki banange my brother Kasujja. Simanyi. Nakoma kwogera naye nga tulina project empya gye twakolaawo. Okay. We nakoma. Eyo wali omuwala Nambi obulungi bwe bwayinga obunnya ku matama kazigo mu mannyo Nambi yali yaboobera obulungi bwa Nambi bulinga bwe baloga obuloge ngera ku kyaloko basajja bayagala bamuganze nga ye omutima gwe wattu ayina gwe yaguteresa bakayita kasajja sajja bo nga kuye musajja bwe yamusisinkananga erinnya nga muyita lya sweetheart bayogera nga ye Nambi tabifaako ebyo nga yawoza kimu kyonna kyali abeere wenjagala bayogera nga ye Nambi tabifaako ebyo nga yawoza kimu kyonna kyali abeere wenjagala. Jamie Culture bweza music Kasujja. Okay, so ye cover gye wasookerako ddala? Sije nasookerako. Nasookera ku nate nasookera ku covers za gospel. Nezija mpola nga nkyusa. Covers zino bwe muzikola muziteekawa? Tuziteekayo ku YouTube, ku Facebook. Zikola zitya? Zitambula, people are enjoying them. Okay. Omuyimbi ayimba covers for how long okuzivaamu ganti kati kantandike ebyange? Wayagalira kubanga fomanyi eyo kalita tetugirina wano mu Uganda tetugirina ne bwogenda mu nsi ziri ezakulakulana nga America waliwo abayimbi nga bayimba covers zokka all throughout. Yes, all throughout. So oyagala nogamba kati kino kankiveeko kati ate bo bafuna copyrights naye kati ffe wano olwokuba nti just kati wano kava oyimba mu buyimbi because nze saagendanga w'abantu timbagambe mumpe ennyimba zammwe nali sina rights kyova olaba nti nazikubanga bukubi kugitanga so agenda mu studio nendu recording. Okay. Cover kye yasinga okutunda if you remember? Cover yasinga otambula yali ya Situka Tutambule. That is Bobby Wine. Lwatambula nnyo. Naye yasookera ddala yali ya Mugenzi Eri Wamala. Yes, nga bwe wakolanga. Ye yasooka otambulira ddala. Okay. Then eya Bobby ne Janice n'endala nyingi n'eya Ready and Weasel eya leero ndukwasiza Katonda. Okay. So single yo after those covers cover ye lwaki wali ozikola wali wetegekera ki? Tewali zaali zinyumira bunyumizi ne kati nzikola. Okay. Ne kati nzikola. Wasembeyo kola cover ki before tujidde wano? Cover je nasembeyo kola ya gospel. Actually it was a tribute to late Kato, Omugenzi Kato. Omugenzi Kato lwa? Yes. Ompise Mukama je nasembeyo kola. Lwani olwo? Teruyina. Lwa mukatabu ka church. Ereba cover nayo? Kati eyo sigibalanga cover naye being nti kuba kati ezo za copyright zazo zavaako tezina copyright omuntu asanga ya luyimba lugenda lutya? So ompise Mukama
So walukoledde omugenzi Katolo bwamu walutadde ku platforms ki? Ku TikTok yange kweruli, ku YouTube kweruli, ku Facebook kweruli, wonna lulwakoze lutya? Bulungi. Lwatambudde bulungi lwatambudde. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tukola ne Sun Cargo Shipping Company that is ku Arapaka basaabaza emali from China to Kampala. Babayise ba Sun Cargo Shipping Company atenga bo abadushime UK store wali ku Arena Mall Ensambia baleesa masuuti baleese buli kimu kyomanye ekyakabinga kyabasajja strictly abasajja babayise badushime UK store Arena Mall Ensambia atenga yo Hika water drilling services basima mazzi mu ggwanga Uganda beekwate ayagala plumbing services ayagala services ez'enjawulo zonna in regard to water kwatagana ba Hika water drilling services buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo tuline Mbabazi Nshuti. Singo ye yasookera ddala baluyita batya oluyimba alemerako walufulumya mwaka ki? 2019 lwakola lutya? Lwakola bulungi lwakuba twayingira mu COVID awo naye lwakola bulungi nga wakalulelizi nga wayitawo bbanga ki COVID nahitinga? myezi nga 2 mu kulaba okukwo COVID yaluteteganya oba ekyo kye lwakola kye lwalina okukola? bwe twalufulumya wayitawo kanabe COVID yali 2020 right? I think wayitawoko emyezi nga 4-5 awo lwali lutambudde for sure. Lwali lutambudde okujjako ate ze twali tuzizzaawo awo. Ezaddako zo zaakola zitya? Kati ezaddako actually sazzaawo awo nazaawo covers awo. Lwaki bwe wamala okkolole wayisaawo ebbanga n'otukola covers ate? Twali mu COVID. Mu COVID twali mu COVID. Okay. Between your singles ne covers zino ki ekisinza okutunda mu bantu? Njagamba ekyasinga okusookwera ddala okuntunda zaali cover. Zaali covers kuba ze zandeeta most of people bantegerera ku covers. Yeah. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. Abayimbi bangi nnyo abavaayo mu COVID si kuvaayo like abaatutumukamu during that period of COVID abamu ne bakosebwa. Gwe season eyo y'emyaka egyo gumu ku ebiri wayisibwa otya as a musician? Of course embeera teyali nnungi kubanga nali naakatandika first of all. Omanyi bw'oba waakatandika ekintu ate kimu ne kijja ne kikuzikiza. Kwegamba otuulamu n'ogamba bannaayi kati oba kino tukikole tutya. Naye ya of course awo nakolawo cover nazo ne zitambula nnyo mu COVID zatambula nnyo. Was entertaining people. So zatambula. Basically it was not so bad. Era tekyali kirungi nnyo. Not bad, not Charlie 50-50. Charlie 50-50. After COVID opicking otya odotya like gaining otya? After COVID waita mu bicho okusobola okugaininga because banji of course bibera bingi. Yes, abamu paka nakati balemereddwa okupikinga. It's hard. Yeah. It's hard kubanga financially ekisookera ddala bw'oyogera music ategeeza ssente. Kati financially era olwawo era nange nalwawoko okukolayo project endala. Kubanga nazaako waawo bitwale gye nakola ne papa Misa Semakula. So it was not easy naye Katonda abaweera. Mukwatagana mutya ne omusime Misa Semakula okola that project? Waliwo mukwano gwange yanconnectinga naye namusaba nengendayo nemulaba netukiriziganya nakkiriza. Oluyimba olwo lukoze lutya? Lukola lutya? Lukola bulungi. In terms of numbers, in terms of visibility, lukwongedde at what percentage? In terms of tutandike na visibility, the brand Mbabazi Nshuti, oluyimba luno lujongedde what percentage compared to before? Lujongeddeko ddala nnyo. In terms of percentage, what percentage? Like 70%. Okay. Lujongeddeko. So in terms of
katulabe like social platforms ezitunda music lwakwongerako what percentage? Kati platform ezitunda music ezo ebyazo bizibuzibu ebyaffe especially Uganda wano sinalulyako sente ku social media. Ate wano mubireeta sente ng'emikolo bivulu mu mikolo especially mu mikolo luleseeko lukola bulungi. Kola beeyo yabatwalira bbanga kyokkola okufuluma audio tutandike ne audio. Audio teyalwawo just it was like 2 weeks. Nefuluma ne tukola video 2 weeks. 1 month and like some days. Abayimbi abatandika basanga obuzibu mu kupushinga these projects. Nnyo. Wasanga buzibu kigwe in particular okupushinga project yena? Nasanga obuzibu naye saabusanga nnyo kubanga ekyanyamba nti nali nkoze ne papa yanyamba okumpaako ku bantu abasobola okunyambako okupushinga ate n'ekirala nali already nali nina management gye nali ndimu before nga nkola alemerako so abamu ku management eyo nasigala nabo. Nanyamba mwami bamuyita Hamza lwakuba sizze naye wano. So nanyambako netubeera nga tupushinga mpola mpola. Wasanga buzibu ki ng'opushinga oluyimba olwo? Obuzibu era buba bwa ssente nti budgeti ebeera ntono yali ntono kubanga terwatambula nnyo nga bwe lwalina kubeera nti budgeti yali ntono. Yeyo problem yo. Okola ki ekivaamu ssente okuddaabiriza music wo n'okumubeezaawo kiki okola ekireeta ssente okuyimirizaawo music? Nina company ya bedside nursing. We are partnering n'abantu n'abalala babiri. So basically ekyo kyekivaamuko akasente. Bwe njogera bedside nursing abantu bayinza obutakitegeera. Kibanyonyolemu. Naye tufa ku bantu olaba abalwadde ababeera mu malwaliro like bw'oyinza okuba bakusiibudde tugeze bakulongoosezza toyina musawo waka weetaaga akulabirira. So ffe tuyingiriramu awo ne tugamba nti toyina musawo ne tukuwa omusawo agenda okufaako agenda okuwa eddagala agenda okukolera buli kimu. So that's what we do basically. Omulimu ogwo gulabikanga ogutwala obudde gwetaaga obudde. Kyakubiri ku kyo gwetaaga omuntu nga talina divided attention. Ogubalansinga otya ne music? Obibalansinga kubanga nga bwe nkugambye nti siri nzekka. We are 3. So siri nzekka. Wemba siriwo nga sisobola kubeerawo bo babeerawo ate n'abasawo abalala babeerawo kubanga mulimu gw'abasawo. So bwemba siriwo nga waliwo ekyetaagisa bali abalala babeerawo ba director. Music lwaki oyimba? Nkyagala. I love music. Nze music. Nkyagala. Mu nsonga z'okukola collaborations buli omu aba na expectations ze era abantu babeera n'ensonga lwaki baba bakoze n'abantu. Lwaki wakola ne Mr. Kisemakula? What were your expectations? Ekisookera ddala nakola ne papa Mr. Kisemakula. Ekisookera ddala nali mwagala ng'omuyimbi. Music we nali mwagala yali anyimbira bulungi. That is good. Yes. Kubanga tosobola kuyimba na muntu era nga expectations ziyinza okubeerawo n'ekisookera ddala kuba nti omuntu gw'ogenda oyimba naye do you feel that vibe nti akuyimbira? Kati ekisookera ddala kyekyo. Ekyokubiri ekyokuba nti expectations zange of course nsuubira okuba nti nkoze oluyimba n'omuntu papa muntu mukulu amaze music industry ebbanga ddene nti bwe nkola kolabo eno naye ebaako wenzija nekuteeka somewhere. Nenteeka somewhere ate n'okuyimba naye it is not that easy
yes si kyangu nti no buli omu ajja kujja ayimbe naye so you nakyo kikwongerako value. Okay. Yeah. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli n'Embabazi Nshuti mukyala muyimbi. Oli myaka emeka sofa ng'oyimba? Kati kuva 2017 emeka kati. Kuva awo. Uva 2017 roughly giringa myaka nga 7. Jiweze. 2017 giringa mukaaga ku 7. Naye kati awera tubalawo egyebiri egyaffe egya covid ate twali tukola ki? Togibala egyo? Sijibala. Gojibala? Sijibala. Abayimbi gyaffe egyo. Kalenda yasigala etambula teyayimirira. Yatambula naye ffe tetwali. Ne balandiroodi basigala babanja. I know. Abatabanja baali ba masomero because abaana tebaaliyo. Naye ffe twagifiisa. So abayimbi abakyala mu ggwanga Uganda bangi abayimba obulungi naye bangi nnyo bakotogeddwa olw'emisanvu egy'enjawulo mu industry. Gwe ng'omuyimbi omukyala oba omwana ow'obuwala osanze buzibu ki being nti oli mukyala? For sure nze nno. In line with your business of music. In line nze nno sijja gamba nti nina obuzibu obw'amaanyi bwensanze. Kubanga nebaza Katonda nti bwe natandika music nafuna abantu abajja banyambako n'abangaidinga nti neebuuza nnyo nti bwe nsanga Ibula ng'aludde mu kintu kino yamubuuza Ibula wakikola otya? Omwebuuzaako you consult? Omwebuuzaako mbuuza wakola otya kati wano mpitewo ntya kati nkole ntya so nekikuyambako okubanga bye waliiseemu oluusi bigenda okujja ng'obitegedde. So nze sifunye mu buzibu bw'amaanyi sijja kulimba. However tebubulamu obutonotono naye I thank God. Obutonotono obwo bwe buliwa? Obutonotono buba nze kati obutonotono bwe ngamba bwange bwa promotion. Lwebyo tewali kyama. Abayimbi abakyala n'abayimbi abawala benyumizaako nabo beemulugunya. Bagamba abakola ku TV babaganza, baproducer babaganza, abawandiika ennyimba babaganza, ba DJ babaganza, abanazikuba ku radio babaganza. Omuntu ne bwajja nga ayagala muteekamu ssente era naye afundikira ayagala muganza. Yes, ekyo kituufu. Kati ekyokuteekamu omuntu ssente abantu abajjanga ba manager ekyo kyo kyantukako nange. Like omuntu ajja n'akugamba njagala tukole olowooza kukola ayagala mukole naye ng'ayagala kukona ebirala. So ezo challenge bwe ziri especially ku mwana omuwala n'abalenzi nno nabo gyebiri lwakubanga bo of course n'abalenzi gyebiri waliwo omukyala ali Makindi awo atadde ssente mu bayimbi bangi nnyo naye bonna abaganza. Just wano yasayininze oba muyimbi ki abaddewo emyaka gisoba nno mu 15 yalina bbaawe muzungu kati nga bba akasente ku bbaawe muzungu n'akaleeta n'akateeka wano mu bayimbi alina gwe yasayininze wiiki nga 2 emabega. I'm forgetting the name. Is a boy muyimbi kyoyo omulenzi. I'm forgetting the name. Muyimbi mulenzi naye nga bonna like abaddewo since 2002 or 3 n'abasajja weebali osegeera era nze ekimu ekyannemesa management ezo byebyo ekyakulemesa management ensajja ezo. Kati olina nkazi olina abakazi? Kati nina mukazi olina mukyala gwe mukola naye emirimu nyambako naye abasajja abo ajja n'akugamba tugenda kukola and nobeera excited noga kati nfunye tugenda kukola. Bannaye abantu abali eyo mmwe bamanager bwe muba muzze nga muzze tukole mujje tukole because this is a business. A business tegenderako birala tegenderako mibiri gyaffe you know. Yes, so kino nkyogera n'obulumi mulekeraawo
bw'oba oyagala kuteeka muwala ssente akole mukole era nze bannaye bw'oba ojja sina management wano naye bw'oba ojja ojja okimanyi specifically business bw'oba ojagalirako ebirala tebijja kukola jangu oŋŋambe nti omanyi Mbabazi nze nkwagala ebya music sibiriimu naye nkwagala bameka bakako approaching in that aspect nga bagamba nti zetaze ku music ayagala relationship bameka abo babeerawo nga bangi. How do you treat them? How do you handle such cases? Of course kati fe abakazi tuliwo kwani era tuliwo kwanibwa ate tuliwo n'okugaana ogaana n'omugamba kino munaye tekijja soboka. Are you dating? Are you in a relationship? Yeah. Are you seeing people or people seeing you? I'm seeing someone. One. Singular. Si plural. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli n'embabazi nshuti. Ndi fani we but from a distance. Guno gwe gusosa I think okusinkana physically. Nze nga nkulabye nnyo. Nga tunyumya nitusinga nitunyumya nga tetunyumya gwe gusoose gwe gusoose njagala tutunuulire management ye yasooka yali ya musajja oba basajja yali ya musajja naye kati eyo sigirinaako buzibu yali ya niece actually niece Henry things went well era bannaye singa bonna balinga oyo asinga eggwanga lino lyeyagala abayimbi baali badde beeyagala. So ovaayo otyanga things went well. Why did you leave the management? The management yafunamuko obuzibu. Your first lane? Yanjijukira. So yafunamuko obuzibu nga yondoza setback na biki. Ate nga ne manager waayo muyimbi. Kati ndowooza ne tuteesa ne tugamba okay tugira tukistopingamu. Okay. Naye nga it was okay bambi. Henry yakuwandikira mukago? Yawandiika alemerako nawandiika n'ebitwale. Ani yawandiika mukago? Bamuyita Sami the writer. Mumanyi. So bw'ova mu management ya first lane of course tewaaliwo buzibu bwonna just bintu tebyatambula bulungi nti management ya stoppingamuko yongayo. Wazzaako management simmekaawo? Tewali. How many have approached you to work with you? Bangi sana babala. Lwaki oturning down their offers? Kubanga bawunzika bagenze mu byesaagala. Amangu ago nga temunaba na kuku. Tebalwawo. So bajja batya tusigire ekifaananyi kati wano tugamba omwana ow'obuwala because this lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo nkoze interview ku bayimbi abakyala n'abaana abawala n'abamu sibakolangako interview but they just call you n'akunnyonnyola kino n'akunnyonnyola kiri abamu sijja bayisa ku camera but many call me. Just of recent wano waliwo omuwala era naye twabadde tuwogera naye twasinkanye Serena Kigo nandaga messages nga zisobola okwabya essimu nandaga calls nandaga threats oshegeera ne threats zibaamu. So share with us your experience gwe nga gwe Mbabazi kakati bwe batandika era buli muwala ali eyo ng'ayagala okuyimba nga mu limelight abalimu n'abajja kino kibakwatako kino kibakwatako. Ekisookera ddala omuntu ono bw'abajja asooka n'akukubira essimu oli otya nshuti ndi bulungi kakati mbadde njagala tusinkane tukole okola otya olina manager nti nedda sirina ssebo kakati olaba otya bwe tusinkana we have a cup of tea ne twogera ne tulaba oba tusobola okukola kale n'osituka n'ogamba mukwano gwo oba g'oli naye n'omugamba tugende mperekera ate making sure togenda wekka mugamba mperekeraako tugende tulabe waliwo ayagala okukola kino nebwekiti ne mutuukayo ne mutuula ku mmeeza n'akubuulira kati tugenda kukola bwe tuti kati tugenda kukola bwe tuti mukuvayo nga mukkiriziganyizza. Bwe mumaliriza ng'olwo atandika okukubira essimu kakati olaba otatusinkane wano
titusinkana ku bizinensi kuki tiya ku bye twayogerako mbadde njagala ombulire kati budget ye eri etya ate bobu yakugamba nze sifaayo oba oyagala sente oteekamu mmeka nakugamba nomugamba kale nemusinkana nemwogera budget oluddako ngakugamba omanyi katusinkane ku hoteri bwe tuti ndi wano nno mbadde nkooyeemu mbadde nsaba ojja oba onsinkane wano ku hoteri kati gwe manager lwaki oba onsaba okusinkana ku hoteri nga bye tugenda okwogerako tebyetaaga hoteri nawunzika ngaakugambe naye nomunange nze njagala tukole n'ekituufu kyo nkwagala that is a turn off for me. Red flag. Yeah. Kati abo n'abalala bayita mu ngeri nnyingi you know. Naye n'obivaako n'ogamba kati eno industry naye nze ekirungi kyegambye nti baba bakulabulako. So abantu bano tebalina we bakuweera ssente at first time. Ebiseera ebisinga tebakuwa naye oli ayinza okugamba kati olimba lwameka audio nakugana n'omugamba oba kakadde oba mitwalo 5 kale kakati ezo gamba oyo mwana wazikimi oba nazikima nemugenda mu studio ne recording oluyimba kati awo weruggwa awo gobo otandise opikinga ngogamba nonno ali ku mulamwa alayika ali serious gye biwunzikira bameka bakasasula audio nga bamukusasulira in such scenarios era bakakusasulira audios mmeka kati nze tebansasuliranga audio kubanga ebigendererwa byabwe ebiseera ebisinga mbiraba mangu nti beevaamu mangu tolina mwami yali avuddeyo n'alemezaako nga gwe totegedde kigendererwa kye n'ateeka namukke ssente nedda lwaki nga bakeera okutendewalirwa okwatulira nze ndi muzibu mukoyibula ate omuzibu gwe bakeera okwatulira mbadde manyi omuzibu gwe balwawo okwatulira babeera babyagala mangu anti olwo kiva ku kindabikayo simanyi oba the way you handle yourself simanyi kiki kibazibuwalira okulwawo okubyogera amangu oluusi olya naye kati natuka ekiseera nga tonkubira simu nemmala gajjamba olina bizinensi era nga ŋŋamba mukwano gwange oyo Hamza gwe tutera obeera naye nga mugaa Hamza genda olabe ono nga gwosindikayo genda omulabe nze byaŋŋamba nyinza obutabitegeera era kati ye olw'okuba nti aludde mu industry naye aba amanyi bw'ayogeramu n'omuntu ategeera yes kati ye era akomawo n'akugamba omanyi mbabazi notalina mulamu ayagala birala then advice ez'abantu abalala oyinza okuba nyina Ibula mukwano gwange ne mugana naye Ibula sajja kino kyangambye bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye nagamba totawaana Ibula naŋŋambirawo nedda totawaana mu bantu bano before nga tonnaba basisinkana era ne bwoba obasisinkanye okolako any background check about them yaki togyetaaga kati nga nkwetaaza okujjako nga tutandise okukola nga tukola I mean before even working tokola background check for example omuntu akubidde essimu abamu nga bamanyikiddwa abamu abaze bakubira bamanyikiddwa nga abamu bamanyikiddwa nkubira omuntu ne mubuuza ono gundi omumanyi ali biki bino byayogera ali serious oba nedda agamba eyo totawaano yalina byayagala ng'obivaako njagala tutunulire how many have approached you ng'olwedde babaddewo mu industry ng'obalaba bapromotinzeeko abayimbi webali nno naye abamu babinyiigira namu bambi mwayawula bakiyita kwawula like you fell out baku approachinga bawerera ddala webali saagala bamenya beemanyi lwaki banyiiga babeera balina bye baagala ebigendererwa byabwe naye nga gwe si byoyagala cause me am focused on one thing kubanga tosobola kwagala buli omu tosobola naffe abakigezaako twafundikira tumenyese
mwakolanga mutya nga twagala obbasanyusa buli omu buli azze nti nkwagala naawe n'omwagala n'oli n'omwa twabaagala yagala nebituuka ne tukoowa tosobola neebuuzanga lwaki abantu neŋŋaa nayinze kankyegerezeeko personal experience noyagala bimenya you cannot satisfy all of them so bimenyamukko kati n'otukanoga kino tekiggwa nobyesonyiwa n'okola bibyo nakyakuwadde ekitono kyogenda nakyo kwegamba yebeera riziki yo yebeera share yo kubanga era ne bw'onoogenda kino kankyogera eri abawala ne bw'onoogenda ne weebaka n'oyo omuntu era ajja kukola oyinza okwebaka naye oba akuwadde luyimba oba akozeeko kyakoze era kyekigendererwa kye awo waakoma bannaaye njagala mukiwulire bulungi awo waakoma teyeeyongerayo bino betuwulira nti manager yasuddewo omuyimbi aba ye yafuna kyayagala ng'olwagenda abamu si bonna oluusi abamu bafunamu obutakanya in terms of money abamu si bonna era ate gwali mu kudatinga olwaleero ayina any roots in the music industry oba ali totally different from the music industry ali total away from the industry ali total away mukwatagana mutya naye ng'akola omulimu mulala gw'oli mu birala kyo tekigaana akutegeera because I've had interviews with women or girls nga banga relationship yange ya breaking up because omusajja yali tategeera byenkola nga yakola kino nze nkola kiri bangi nnyo era ne relationships nyingi ezifailing era bwana batabitegeera ogenda muta wekigaaniraawo olina okuntegeera tosomese musomese aba ayagala oyiga ng'ayiga batayagala ngawo extra digest mugobazo nga Sun Cargo Shipping Company Rwapak basaabaza emali from China to Kampala ye shipping company eri legit sofa kati mu ggwanga Uganda ne China ng'ekwanaganya bana Uganda abali e China ne bana Uganda abali e Uganda bagiyise Sun Cargo Shipping Company ate nga bo aba Dushime UK Store Arena Mall Nsambia bano bakola kimu kyakwambaza gwe omusajja owa office weekend waka ku mulimu mikolo corporate parties corporate engagements meetings buli kimu buli lugoye balulina so bekwate aba Dushime UK Store Arena Mall Nsambia ate nga Yohika Water Drilling Services basima mazzi across eggwanga Uganda tulina embabazi nshuti mukyala muyimbi ate nga akuba ebivuga oba ekivuga ekya gita okay industry still about the girl child bw'otunuulira bangi nnyo balina talent abaana abawala but their talents tezibadde harnessed very well nti bangi basanga obuzibu obwo obw'abasajja abaami ku mitendera egy'enjawulo but within the entertainment industry abakozi ba TV n'abakozi ba radio gwe in particular ne ba DJ abakuba music bakuyisizza batya kakati abo nze sibalinaako buzibu tewali wa TV yali agambye nti kati nshuti nkola kino ndyoke nkole kino tewali wa radio yali aŋŋambye tewali DJ yali aŋŋambye pozi nga babyagalira nga tebabiŋŋamba naye so far so good sibalinaako buzibu so buzibu osinze busanga mubaagala kuteeka mu ssente baagala oteeka mu ssente abo be balina obuzibu bw'osinze gwe okusangamu obuzibu naye aba Radiant TV mbula bulungi sibalinaako buzibu nti oba ono munnamawulire nti oba ono sinabafunamu buzibu pozi nga bunajja mu maaso awo naye sinababufuna okay night shifts eza production eza audio production zikuyisa zitya because many have confessions producer yali ankwata producer yali aŋŋanza bangi nnyo lwaki oba ogenda mu studio wekka ekyo kyekibuuzo ekisooka omuntu alina kikola atya kati twagala advice to the girls bw'oba ng'oli muwala ogenda mu studio of course
oyina mikwano, oyina baganda bo, oyina ba brother bo, oyina manager, oba otoyina manager kale. Naye buli muntu yenna abeera n'omuntu. Nga bwe nkugambye nti nze I have Hamza. Ntambula naye. Ne bwe kiba kiro ssaawa mmeka mugamba omanyi tugende. Kati ononkwata Hamza ali awo. So to a girl child, bw'oba ogenda mu studio, totambula wekka. Bw'ogenda wekka naawe oba oyina by'oyagala. Ate n'ekirala, behave nga bw'olina okubehavinga gwo. Manyi n'abawala nabo bazibumukko. However tubyogera nti oba oliawo nti babakozesa bakola ki. Naye naffe oluusi tetuteekayo effort kwekuuma nga bwe tulina kwekuuma. Kwa kati producer bw'anaakugamba ogenda musasula. Kyogamba tali mukuwa free service. Takuwa free service. Lwaki gw'owulira nti no kakati bwe ngendayo ate ansabye nganye, you have a right. Kubanga gwo musasula. Ate omuwe ssente. Ate omuwe n'ebirala. Tekigatta. Ekisanga kiba kingi. Ekyo kisa kiba kiyitiridde. Oba omwebaza ki? Bw'oba ogenda mu studio, make sure ogenda n'omuntu. Totambula wekka. Bw'oba olaba nga tekisoboka, avoid night shifts studio ez'ekiro. Avoiding kubanga producer omuwa ssente tajja kuwa program omugambe nti nze njagala misana agaane. Tasobola gaana. Me have worked with producers nkoze naye nze ne benkoze nabo simanyi baba ntya. Balayika bali nkoze nabo they are good, they are professional. Nemisana. Yes, go to producers who are professionals. Ate nawe era bwe wetwala ng'obuvunanyizibwa era nabo bajja kutwala ng'obuvunanyizibwa. It's hard omuntu okujja okuntawaanirako nze nti kati ki producer onsabye ssente nkuwadde ssente. Ate mbo ngambe mbw ate ne biri mbyagala. How? So after that, what are you going to do? Bw'amala okuwa oluyimba lwate lw'osasulidde nga n'omubiri gwagulabye. Kati it doesn't add up. Kikyazaawo awo. Omwagala ng'omuntu, nze era nkyogera nnyo, omuntu bwe mba nga njagala mwagadde nze nga nze, it's me. Bwe ngende wa producer ninga nti mwagala. Mba mwagala byange. Ninga sigama biri off music. Biri off. Tosobola kunkozesa nsobi nti olw'okuba nina kyenjagala. Yibula bwe mba nina bw'oba oyina ky'oyagala. Bw'oba oyina ky'oyagala okunkolera. Kinkolere. Ntuule enkya ngambe nti Yibula namusanga nno Yibula yankolera kino na kino na kino na kino. He's a good person. Naye tonkolera kintu kubanga gw'oyina nze kyoyagala nkuwe. Olyo mpa nkuwe. No. Me you cannot do that to me. Ne wemba sirina ssente kugamba Yibula wano no sirina ssente sina na kimpisaawo naye nyamba. Yibula ojja kunyamba ekyo tekijja kunva mu bwongo. Tekisobola kunva mu bwongo. Nzijukira omwami omu eyandikodingira oluyimba edda kana akatandika okuyimba okukimirira ku microphone bwenti bakuba yafa. Baali bamuyita yali misitaani bannange laba erinnya bwe linva mu bwongo naye yabeeranga awo Kaleerwe. My first time yaŋŋamba n'aŋŋamba you come, I'm going to record for you for free. Nandikodingira nga simuwadde wadde n'ekikumi. Naye omwami oyo neerabidde erinnya lye naye oba waliwo n'owa famire ye yonna ndaba yabeeranga Kaleerwe awo anoonya. So omuntu akola ebintu tokola kintu olw'okubanga gw'olina ky'oyagala. Kolera omuntu bulungi. Ekyajja kujjukira gambe nti Yibula yakola kino sirimwerabira. And those people are there abasobola okujjukira. Weewaawo abasinga tebajjukira naye abasinga bajjukira era oba tojjukira obeera musi. Watubadde twogera wali emabego okonye ku point y'okuba nti abamu babifuula lutalo we mutakkaanya. Yes, abamu babifuula lutalo. Waliwo ene scenario omuntu we yakuteeka ku pressure nga akuguddeko lutalo because temwakkaanya. Waali by the way nnyo.
Wali n'atuuka n'ogamba ng'abantu music oyo temumukuba mukube muzino. Wali ng'akubayo amasimu wali ate nga yali apromotizeeko wano n'abayimbi abamu muyimbi manager n'akugulako olutalo waluvuunuka otya? Nze nsirika busirisi Katonda n'adiilinga naawe basirina kubanga ne be yabigamba I didn't even expect nti bajja kunkubira baŋŋamba enshuti ebyamala ne bikomawo gy'oli. Ono atugambye tetukola kino bwe kiti ne bwe kiti why ko ggwe ng'obaddamu mugamba mwe mukole kye muwulira kye musobola okukola oba nnyimba zange muzikuba oba muzistopinga kiri gye muli kati awo Katonda ebiseera ebisinga akola. Embiranye eyo yamala how long? Tekyali kinene nnyo kubanga nze sazangayo muliro. Kubanga nze saagala ntalo. Saagala ntalo. Kintu kyonna ekirimu entalo sikibeeramu. Nze this is my calling okuyimba nkwagala. Kati lwaki mba ngenda mu ntalo? Wasembayo ddi omulaba physical omwami oyo? Bwe naayogera wetwasinkana abamu bayinza otegera ate saagala naye nga sidda nnyo guno omwaka gwennyini namusinkana Samuel. Meeting yajarenye nga gwajarenye? Namusinkana wantu nga nange wende wamugwako bugwi mwebuuzaako? Atwebuuzaako ki? Tewamubuuzaako teyakubuuza? Ate lwaki omuba nkubuuza nkimanyi tonjagala. Simanyi bintu bya kupretendinga ibula. Bwe mba sikuliiko era sikubaako. Sikuwalana sikola kinaye mba sikuliiko. Tuveeyo tudde ku how do you pray to God? When do you pray to God? Why do you pray to God? Every day, every time. Nsaba Katonda. That is when? Every day? Every day. You're answering the when? Yes. Then why? I have to. Kuba Katonda yambeezezzaawo kuva nga ndi muto. Katonda yankumye, Katonda yanfudde kikyendi. Yes. So nyina okumusaba, nyina okumwebaza. So how do you pray? Osaba otya? Esaala zange nga zibamu ebintu bingi ibulu. No, I'm not asking what do you pray. How do you pray? How? Osaba otya? Sibuuziza nti osaba ki? Okay. Because that is personal. Naye osaba otya? Bwe mba nsaba. Nsaba Katonda ampe nnyo amagezi. Amagezi. Wisdom. Ampe wisdom. Nebirala kambireke. Do you of the two church singa okutwala obudde bwo okusaba Katonda oba okumwebaza? Kumwebaza. Kusinga mwebaza tani omusaba? Lwaki? Kuba abampadde already. N'okumpa obulamu omuka guno gwenzisa already. Mba nina omwebaza. Kuba bwe ngamba nti ngenda gusasula nsobola? Tosobola. Sisobola. Sente tozirina? Sizirina. So nsinga kumwebaza okusinga okumusaba. Kuba oluusi tugenda n'omusaba nga bye tumusaba already abiraba. Nga oluusi oba ebimu ng'abituwadde. Ng'alaba n'okulaba mu byetaaga. Ng'alaba tubyetaaga. So nsinga kumwebaza. Nsinga kumwebaza. Buli kanaku mwebaza. How often do you go to church? Ngendayo buli Saturday. Buli Saturday? As a must? As a must. Saturday gy'oba omissinze eba nsonga ki eyo lwaki oba omissinze? For example, the last Saturday you missed church. Ndi mulwadde. When was the last Saturday you missed church? You were sick? Yaliddi. Yaliddi. Gandudde. Oluddewo. That is very good. Ndudde. Every Saturday mbeera ku church. Okay. When is that special moment between Mbabazi and God? Is it when you is it night during day? Night mostly. Nga ndi mu buliri bwange kuba emisana. Ebiwuuba abantu bibeera bingi naye ekiro ngozeeyo awo. Awo ssaawa 9 awo ez'ekiro. Ozuuka n'osaba? N'omwebaza n'osaba? Sabira ddala. Anti kati bw'oba tolina birala by'ogendamu
you choose okugenda ewalala ebintu bibeera bibiri bw'oba tosaba oteeka okuba n'ekyokola ekirala kati osalawo kiri buli omu kyakola alina okukikola ennyo bw'oba osabasaba nnyo bw'oba ogenda wa jjajja Mukasa gendayo nnyo kubanga gw'omanyi ky'ojjayo era gw'omanyi ebikolebwayo ntumirako Keith Kanaabe so kyokola kyonna kikole n'obwesigwa n'omukono gwo buli kye gulaba okukola ekirungi kikole n'obwesigwa kati nze kusaba nsaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Mbabazi Nshuti of course ekintu kya Katonda buli omu akitegeera bubwe buli omu amutegeera bubwe abantu basaba abantu basinza abantu tebabitegeera abamu tosobola kibanenyeza but kyetaaga budde na moments ez'enjawulo omuntu okutegeera ekintu ekyo bingi ebyogerwa ku music nti music ono gwe muyimba akontana olumu n'eddiini okikoze otya era ogenda kikola otya because one you have a calling for music two olina okusinza Katonda wo at all cost ogenda kikola otya nti you enyimba ezimu zoyimba za secular oba secular whatsoever ezimu za ddiini so okikola otya era ogenda kikola otya nga bwekikoleera kijja kusigalayo bwekityo Katonda oli munnyonnyola kakati kambuze mu nnyimba z'ennyimba kubanga abantu bagamba mulimu okuvuma abo bayimba ebyensi byansi mulimu okuvuma okiwulira nga bwe nkyogedde naawe nkiwulira nkimanyi bulungi nnyo mulimu okuvuma mulimu okuwemula kati ki mulimu laavu Katonda kwagala Katonda kwagala ate n'abatugamba nti tuyimba ebyensi beegalira mu kisenge ne baziwuliriza ezo ennyimba baba bazimanyi era bazinyumirwa because temuli kibi nali ndaba omunnaddiini omu ng'ageraageranya okwepiica n'oluyimba olulala lwali luyimba ki Keith era oleese okwepiica wano yes waliwo munnaddiini yali ageraganya oluyimba lwa Alien Skin n'oluyimba lwa Gravity okwepiica literally meaning yali aziwulira munnaddiini oyo muganda wa Daniel Mugoya mumanyi namulaba yes so kituzaayo ku kiri kyogambye nti bazigoberera nabo bazigoberera kati ye yakitegeera ati okwepiica yabitegeera ati I understand kitegeeza nti oba owulidde ekintu ate tosobola kungamba nti wakiwulidde bakyogera nedda kuba bw'owulira ekintu nga bakyogerako olina okugenda ffe Africans olina owulira ogenda an extra mile to find out bagamba bategeeza ki kiki kintu kyekyo kye bagamba kitegeeza baziwulira Nshuti osinziira ku kyokufulumya music budget oba time newamu time newamuko time si budget ye kuvuga it is just budde no ne budget eyinza okunvugamuko naye ebiseera ebisinga nyinza okuba nga nina sente saawa zino naye nga nakati oluyimba sigenda kuzzaako lulala so time nayo sente ze wakateeka mu music niwe tukusangidde olwaleero if you remember very well wakajjayo ebitundu bimeka sofa kati ekyo bw'okigendamu bw'oba muyimbi era bw'oba ojja ng'oli muyimbi nkwano tosuubira kujjamu mangu weesibe ebbiri ng'okimanyi 50 yaweze kati oba tennawera oli mu percentage ki tennawera mbula nvaako oli mu bitundu nga bimeka ebintu bino tubibabuuza twagazisa abantu emirimu gye mikola ebitundu bireke okwagala omulimu gwe tukola gwe toyina kati kankubuulire nze okwagala music yibula ne bw'ŋŋamba nti ntaddemu biliyoni sifunanga wadde n'ekikumi era nze njanja muyingira ng'omanyi because buli muntu alina omukisa ku mulimu gwo gwokola gyojja ssente guli music atwala what percentage of your earnings percentage nene atwala percentage nene yasinga asinga ebirala byonna okutwala yasinga
So lwotulaawo n'okolamuko audit neweekolako audit ogenda olaba nga music yatutte sente nnyingi. Yasinga gwe kyoba omanya. Yasinga byonna music first. Kiri mu kuzza sente zo mu music? What avenue is like bringing back your money in music? Emikolo. Yeah. That is good. Emikolo. Those small functions. Mikolo ki? Ejjamu egy'okuhingira oba okwanjula? Okwanjula, birthdays, kati nze kuba ninako n'ekivuga, omuntu ayinza okuyita nga tayagala nnyimba zo ziri. Ayina zayagala okubemu. Ayina zayagala omukubiri. Ayagala otuulaawo ye akuwezize omukubiri. N'otuula n'okuba zayagala. That is good. Yeah. So ebyo byonna. Oli ayinza okuyita n'akuganze saagala nshuti oli alikodinga njagala ono wajjita. N'osuna bw'oyimbamu awo. N'omusunira functioning ewedde. Nza n'okugamba nze njagala luyimba lumu njagala luno bw'olukuba nga luwedde. Ng'otambula ogenda. Okay, rate card ogimanyi mu business? Rate card? Omanyi wali oddeko ekintu kye bayita rate card? Ninga yali akiwuliddeko. Bw'oba wakiwulira kyali kitegeeza ki? Rate card. Ninakiwulira kyefaanaanyiriza kye nawulira. Kyefaanaanyiriza ki? Oba kyefaanaanyiriza waliwo kye kyefaanaanyiriza naye mpulira ekigambo oba si kipya. Kyeki? Rate card engereka gy'ogerekamu emiwendo gyo mu business. Nga nti TV nti rate card ya TV egamba ku ssaawa bwe zityo obulango bwa mitwalo bwe giti bwe ziti bwe lunaku bwe luti ssaawa ezo kyegera. So what your rate card nga nshuti what determines your rate card? Ki determining a rate card yo? It depends ku mulimu gyompise. Anti kati byenjagala okumanya ebyo. Is it the time? Is it the distance? Is it the venue? Is it the number of people you're going to entertain? One. Distance. Two. Function. Ebyo will be determining esente zona charging omuntu. Yes. Wow, that is very good. Okay, still about the rate card. Abangi nnyo abayimbi beemulugunya ku kintu kino. Bw'otammalaayo sijja kuyimba because abamu bw'omala okuyimba agamba tewali nja kukubira. Yes. Have you been cheated in that way? Nze so far wenjogera kino omuntu ayinza okugamba ono alayika yeeraga bwerazi naye sirina bantu be nali nkoledde babi bwe batyo kuba kati abo abantu baba babi. Nze so Katonda akyabantasizaako. Amiina. Era nva wano ne ngenda ku mukolo nentuka nga bwe twalaganye kuba nange era bw'otazimpa siyimba. Lwaki? Kubanga nsobola okumaliriza okuyimba n'oŋŋamba munnange genda. N'akuzza mu bya Ssaalongo John. N'aŋŋamba munaye ebintu byantawaanyiza. Naffe music atumenya, music amenya. Era abatwala abayimbi mu kimanyi nti ono music amenya. Gwe wootuukira okundaba n'ogamba kampita omuyimbi ono ajja nnyimbire. Just know aba ayise mu bingi. So bwe mutuwa emirimu mutuyambe nga buyambi ate temutuza mu kutustress. So enkola ebeere y'Abasiraamu nti omuntu anaasasulwanga nga n'entuyo tezinnakala. Exactly. Busiraamu bunyuma. Bunyuma wembwagalira awo. Teri bino ti ate entuyo zikale nedda. Nedda. Give what belongs to Caesar to Caesar. Bwe kiri omuntu alina okusasulwa. N'Abadiventi boogera ku kusasulwa okwo. Yes. That is good. Yes. Era kizibu nnyo osanga omusevensidde nga yakozesezza omuntu n'atamusasula. Amulyaza amanya. Baakakulyaza amanya mirundi emeka? Tewali. Wadde n'ogumu? Omulundi gwe be nawolako. Olina gwe wawola n'akulyaza amanya? Sente mmeka? Nnyingi. Zaalinga mmeka? Nnyingi. Nvaako sijja. Musajja mukazi? Mukazi. Mukazi. Yakulyaza amanya? Naye namusonyiwa n'embiva nako. Wamuwola, wamuteresa, mwakola bizinesi? Namuwola. Olina certificate ey'okuwola? Nedda byali bya mukwano. Wafa.
extra digest mugobazo nga tulina embabazi nshuti. Mbabazi, omulundi gw'ojjukira ogwasookera ddala to earn through music. First time, wafuna sene meka? First time. Because you cannot forget that moment, I guess. First time, yeah. First time nafuna million 2.5. Gwe mulundu gw'ogwasookera ddala to earn in music. Yali event ki? Ate no yali function omuntu yampita nanzijja wano paka Mbarara. Nali ngenda kukola oluyimba olwo. Gwali mukolo nabaki ogwo? Wedding. Yali wedding. Million 2.5. N'oyimba oluyimba lumu. Gwe mulundi gwe wasookera ddala okufuna sente mu music to earn million 2.5. Wazikolamu ki? Bye nazikolamu byagazaaki. Naye nga gyebiri byo. Gyebiri. Mbirabirako. Oba walyandye. Because era ziba zizo. Tetusobola kukunya wano nti walya sente zo walya. Nalya. Zizo, it is your money. Asalia nakola nalyako endala nenzikolako ebirala. That was the first money you earned in music. 2.5 million. Tenasooka. Eyo sirijjerabira embaga. Yali Mbarara. Oli bwe yakukubira okukola omukolo ogwo yakubira gwe ne mubagaininga direct you and the person. Temwali mu bloka. Temwali bloka. Actually twasinkana na wano. Yali mukyala. Nakwako deposit sane zalimeka? Yampako 1.5. Nangambe endalo jazisanga. Era ne bantwala bulungi kuba bantwala tekwali transport, tekwali kusula, tekwali kibuli kimu bakikola. Abo be bayita abanyamikago. Yali munyamukago. Extra digest mugobansonga Ibrahim Kasage manya gange. Waliwo trend eri mu Kampala. Of course it is not so high. Trend ya house parties. Waliwo kiwulideko kigambo house party? Nali nzimbye nako. Kyekibeerayo mundeyo mu house party. Babira bakola biki? Because nze lwenasooka kiwulira nali ndowooza nti kuba kuyingira nnyumba nga mpya. Ate olina nnyonnyola birala nnyo. Yali yakuyingira nnyumba kati ebirala simanyi gye bazikolamu. Tomanyi house party endala ezitali za kuyingira nnyumba? Sizimanyi. Waliyo endala? Banga nti abagagga bakola obubaga abaana ne bajja ne babayimbiramu awo ne baddayo ewaka. Kirabika era bye bakola. Toyimbirangako bagagga nga batudde butuuzi awo gwe. Lwaki? Kirabika sifunanga mukisa gugenda. Tebanaba kukubira nti jangu tuyimbe. Naye era house party, nze house parties ezo ze nkugambye. Zemanyi nti omuntu aba ayingira nnyumba. Ezitali ezo toziyimbangako? Siziyimbangako. Do you go to clubs? Lwaki? Sirifaani wa. Ngamba discotheque ebikeesa. Sirifaani wa. Nga anzenwa. Ekyaliyo. Togendangako mwanzenwa? Sigendangayoko. Nina mukwano gwange yantwala mwanzenwa. Oba mu 93 awo oba 92. Ali America kati. I'm old of course, ndi muntu mukulu nkaddiye. 92 I think 92 or 93. Mukwano gwange yantwala mwanzenwa. Togendangako mu club? Najigenda muko. Experience yo yali etya mu club first time? Yali club ki? Wagenda mu club, wagenda mu discotheque, wagenda mu ki? Omanyi byanjawulo? Discotheque ne club njawulo eri wakati. Birina enjawulo kusoko muleke wagenda mu bikwawulire. Wagenda mu ki? Nedda soko nnyonyole before. Nga sinamanya tena. Je wagenda bagita batya? Bangamba club. Bagita batya nti erinnya bagita batya? Sijujjukira linnya. Eri mu bitundu byawo. Naye ng'eri awo. Bayita nga ku Nando's awo. Eyo teyali Mateosi? Simanyi. Kirabika naye awo wabeerangawo kirabu nnyingi bantwalako. Either Mateosi, either oba side eri oba yali Rouge, oba Space, oba 9 degrees. Rouge. Wagenda mu Rouge. Kyali kitya experience yo yali etya? Yali mbi nnyo. Kati yali kirabu teyali discotheque. Kati discotheque betya. Njajji kunnyonnyola nayo. Experience yo yali etya? Mbi nnyo. Etya? Nasumagirira nayo. Kusawa meka? Sawanga 3. Yali mbi gwe yako omuntu asumagirira. Sound yali akuyisa atya? Bubi. Yali mungi nnyo. Nga sibitegeera.
sibitegeera byatuka ne bimpitirirako ne ntuula mu ntebe ne neebaka n'osumagira abandeese baakanyangaganya naye mbabaza. Okay, music wazanya mu clubs. Do you get feedback that your music plays in certain clubs, in some clubs in Kampala here? For sure, I don't know. I need to ask Hamza naye yangamba yazitwalangayo. Okay. Lwaki toddayo mu club? Sisobola kirabu. Lwaki? Kirabu sizisobola. Sizisobola. It is not my thing. Okay. Toina kikugaana but just tokifiiringa. Sifiiringa kirabu. Do you attend these shows in Rugogo Cricket Oval Freedom City? Do you attend those shows? Nga togenze kuyimba nga Mbabazi, but just to attend. Naye si nnyo ntera ku attendinga keza wano. Ku Serena Ki ekisinga okutwala obudde bwo? Obudde bwange obw'eddembe mbeera ku giteeno obulala njagala nnyo comedy. Okulaba oba physical okumwatendinga nga comedy store? N'okumwatendinga naye n'okumulaba bintwalira obudde era kye kintu ekisinga ne bw'ogenda ku social media zange ndowooza abantu bensinga ofollowinga ba comedians. What is your favorite drink? Banyumira tea. Kachai. Kamata kakalu konna as long as is tea. Amazzi onywa quantity ki? Nywa hill water naye nsobola okunywa nga 2 liters a day. Olunaku? Oba 3. N'ofulumyako lita mmeka? Kati ozibalirawo ezo. No, but like you mean you don't work out? I do sometimes. You don't frequently work out? I do. At home or gym? Gym. Then wobo gyminga, that means you know, you can tell nti olunaku nyinza nina kunywa amazzi bwe gati n'enfulumya bwe gati. Agafuluma go simanyi naye olina okunoonya omusawo wo. So wekinnansi ekyo mbadde sikimanyi nti omanya ne gofulumya naye gonywa go. Nankawe tonshesha. Nalaye omwana ono nkubuuzayo emyaka gy'oba tukireke eky'emyaka. Ojagaza ki? I know. Alage. Omwana ono. Osinga kulya mmere ki? Matooke n'ebinyeebwa byagala. Do you cook for yourself or you do take away? I cook. Emirimu gy'abako osinga kukola mirimu ki? Mirimu nali nsinga kufumba naye ennaku zino ebintu ebigenda bitabukamu obeeramu bize mukko ne weekanganga. Naye nga egyewaka gyonna I clean. Bw'oba tokozeseza washing machine, what do you wash for yourself physically? Bw'oba totadde engoye zo mu washing machine, kiki kye weeyoleza physically? Neeyoleza engoye zange enjeru mostly. Naye zisinga okukozesa washing machine? Okay. Ng'omukyala, do you get time n'ogamba nti kati ndi mu kukola mirimu gy'awaka seetaaga muntu yenna kunnyambako kusiimuula, kwoza, kuwaata, kufumba, kutereza? Koza. Lwaki toyoza? Sikwagala. Ekintu kyensinga obutayagala. Toyagala kwoza? Ki ekyakukyayo okwoza? Nayoza nnyo. Ng'oli muto? Ng'oyoleza baani? Bonna bato bange. N'ebikutama? Kati nabyantama. Kati sitayagala kwoza. Olina omukozi ewo? Oba olina abakozi? Nina nnyambako once in a while, not every day. Ajjawo n'amala n'avaawo. Okay, nshuti tugenda kubanga tumuleka, but before we go 2023, what is your latest project? Eri mu kutambula kati? Latest no matter what walufulumiza ddi obaddi, but oluliko? Oluliko baluyita special. Special? Lw'abantu abaliko obulemu. Oh, that's people with special needs. Yes, people with special needs. Lweluliko era nsaba abantu balukebereko. The video is already out? Yes. And it is already on your socials? Yeah. So balukebereko, Facebook NSHUTI MBABAZI, Twitter NSHUTI MBABAZI,
YouTube Nshuti Mbabazi buli wamu wonna Nshuti Mbabazi, so balukebereko balulabe lulina a very beautiful message in it. So ate nga bwenkubiriza n'abantu abali eyo abatafa ku bantu abaliko obulemu nti babafeeko kuba nabo bantu ng'abalala. Kale ku social media handles zo ziri mumanya ki? Nshuti Mbabazi. The spelling of Nshuti? It's NSHUTI. Then Mbabazi. Then Mbabazi. Okay, kale tetugenda kuba ntusuka olunaku lwaleero. Ibrahim Kasage manya gange, mbaagaliza birungi byerere. Thank you so much for your time. Thank you so much Ibra. Webale kunchazaako. Njagala okutumira ku bantu bange okusookera ddala njagala okwebaza abafaani bange abaze nga bampagira okuviira ddala eri gye twatandikira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okutumira ku bantu abaze nga bansupportinga, however nyinza obutabamenya mannya, abaze nga banyambako mu music, beebale nnyo, beebalire ddala. Njagala tumira Hamza, weebale nnyo kumbeererawo. My sisters, my mom, na buli muntu yenna anyambyeko okutuuka wano wendi. Njagala okubebaza. Neyanziza nnyo. Ibula webale kunchazaako. Webale nawe kujja. Tujja kuba twongera okunoonyaako akadde kona. Tujja kukyazaako ne kukoona any Friday of your choice. Tetugenda kuba ntusukawo olunaku lwaleero. Special greetings to Idris, Daniel, Keith and Tony. One love my brothers, muli bakabi nnyo. Mbabazi webale nnyo, tujja kuba tukunoonyaako, no problem. Extra digest mugoba nsonga. Mubeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you.